Olwaleero ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB kikwasiza Ministry y'eby'enjigiriza ebyava mu bigezo bya siniya ey'omwaka oguwedde. Bw'abadde atongoza ebyava mu bigezo bino, Minisita avunaanyizibwa ku by'enjigiriza Janet Kata Museveni alaze okutya olw'ebyo ebizze byogerwa ku kitongole ky'ebigezo mu ggwanga nti kirimu kyekubiira ku kugolola ebigezo by'amasomero naddala mu masomero agatwalibwa okuba ag'ettutumu. It is irresponsible and most frustrating to hear that people who should know better are the ones spreading lies to cause public discontent. Minisita agamba nti enkola ekozesebwa akakiiko ka UNEB yesigamiziddwa ku bantu abagolola ebigezo bino obutamanya amasomero ge bagolola nga n'olwekyo ebyo byonna ebadde byogerwa bulimba. I'm fully aware of the processes adopted by UNEB in marking and grading of candidates in all the examinations, the board and ministers. And I know that selective grading to favor or disadvantage any group of candidates does not and cannot exist. Yakulira olukiiko olufuzi olwa UNEB, Professor Mary Okwakol ategeezezza nti obuzibu buno buvudde ku bakozesa obubi emikutu gya social media ne batandika okusaba akakiiko kano ettusi. According to this post, results of the top schools in Kampala were poor because of the so-called policy. Such policy is not at all contemplated. On the contrary, UNEB is constantly devising ways of improving its methods of work to ensure equity and reliability in the examination results. Okwakola bannannyini masomero wamu n'abazadde abawulira nga si bamativu n'ebyo ebyava mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu abakubirizza okutereeza ensonga ez'omunda eziyinza okuba nga ze zaaviirako abayizi baabwe okugwa ebigezo. To identify areas where they are weak so that in the next exam they do better. So if things have not gone well, please don't blame UNEB. Omuwandiisi w'akakiiko kano Dan Odongo akkaatiriza nti akakiiko kano sikakutiisibwatisibwa mu ngeri yonna era nga kakugenda mu maaso n'okukola omulimu gwako. And if you stand before a mirror and you look bad, you do not smash the mirror. You look at yourself and correct what the mirror is telling you is not right on your body. Odongo era ategeezezza nti batuuse ku ntegeeragana n'abakulu b'amasomero nti buli muyizi abanjibwa ebisale si waakuweebwa bivudde mu bigezo okutuusa ng'asasudde ensimbi ezimubanjibwa. There are candidates who are allowed to take the examination although they had not paid substantial amounts in terms of their fees. And quite often these candidates disappeared and schools have been losing colossal sums of money. Ku mukolo guno Ministry y'eby'enjigiriza erambuludde ku nteekateeka yaayo ey'okubaga etteeka erigenda okulondoola omutindo gw'abasomesa mu ggwanga. Naye ng'ekigendereddwa mu kino kwe kulaba nti obusomesa professional busomesa omusomesa twongera okumufuula professional agaliraga kiki kye weetaaga biki bye tujja okuyitamu. Kyokka ono era alabudde n'abakulira eby'enjigiriza mu disitulikiti okukomya omuze ogw'okudiibudde ensimbi ezibaweebwa okulondoola amasomero. Tulidde reports eziraga nti ssente zino bwe zigenda ku districts n'abatali ba inspectors nabo bazikozesaako ekintu ekikyamu. Quality oba omutindo gw'ebyenjigiriza bwe guba ogw'okuvaamuyo gubeere mulungi. Ssente zonna eza inspection tuzisaasaanye ku inspection era zigenda kubeera z'aba inspector of schools. Omulimu gw'okusunsulamu abayizi ba senior 4 gwakutandika nga 14 okutuusa nga 15 ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo so nga abayizi basuubirwa okutandika okusoma nga 25 omwezi guno. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.